Sebo aba Sugar TV okuba nti mumpadde omwaganya okulabikirako ku mayengo gano. Nze Kasozi Mugagga ndi munnamawulire nkola ne Radio Simba mu disitulikiti y'e Mukono. Ng'ekindeese wano ng'omunnamawulire okujja okutematema butya akalulu bwe kabadde mu Mukono okuva lwe katandika kukaba pulezidenti ne ba MP paka eno gye tunzikidde ku local government nga tuli ku bassentebe b'amagombola kusa ne bakansala baabwe wamu ne bakansala ba zi divisions. Kyenja okusooka okwogerako nti sofa katambudde bulungi kawedde twebaza Katonda nti ffe nga bannamawulire Katonda atukuumye bulungi nnyo ne tukayitamu nga tuli balamu era tukimwebaza kubanga abantu bangi bali boogera banne tubasabira bannange nga batukubira ne ku masino bagamba ne mwakayiseemu omutonzi tumwebaza asobodde okukatuyisaamu. So omuntu awuliza yali yeetaaza okumanya nti nga Mukono district kabadde katya tuwawo temubulamu birumira ate naddala ng'emukono omulundi guno ebirumira byo bibaddemu bingi. Mwe tulabidde otwatuka kifo ky'obwa ssentebe nga balangirira abantu babiri nti buli omu ye ssentebe ku kakiiko k'ebyokulonda. Twalabye nti mulimu abamu abalangiriddwa mu magombolo oba ku miruka gyabwe kyokulabirako ng'oli yafuna obululu nga 5 ne bagenda okulangirira ng'ate bamuwadde nga 100 olw'okuba nti twalabye emivuyo mingi egyetobese mu kalulu kano naddala wano nga tumaliriza mubaddemu emivuyo gamba nga mu bifo ebimu walabye nga abalonzi basobola okuba nga balonze 100 ogenda okwekanga ng'ate omuwendo gw'abalonzi abalonze ku kifo ekyo nga gwe balangiridde oba asinzeewo obululu ng'ate alinga mu 500. Vulugu alabise nnyo wano nga tukamaliriza era ensonga lwaki olaba nga abakomplaininga babadde bangi abeemulugunya babadde bangi mu kalulu kano n'abagenze mu makooti bagenze tubasabira nti abagenze basobole okuggyayo obuwanguzi bwabwe ate n'abawangudde bannange muyogeeyoge naye nga tubeebaza mwenna abalabi ba Sugar TV kubebadde etuwa bulungi nnyo ebitambula nammwe abadde batukubiranga amasimu nga mutusabira nga mutugamba nti banne kiri kitya twebaza omutonzi twakayiseemu bulungi naye nga okutwaliza wamu nti vulugu akabaddemu mungi nnyo ng'okulonda kuno kukola ki nga kuggwa. Kale n'olw'ebigambo ebyo nja kusaba Omukama abatukuumire era ne Sugar TV bambi eya mukulu Alex CEO mwongere okugiraba ate era eyongere okutuweereza bannamukono. Bekana abakooza ndi mukyala munnamawulire era nga nkola n'ekitongole ekya 89.4 NBS Radio. Byensobola okwogera ku kalulu kano engeri gye katambuddemu okusookera ddala neebaza parties zonna ezisobodde oketabamu aba-NUP, aba-NRM, FDC, DF n'ebibiina byonna n'ababaza independent mwebale kwagala nsi yammwe ne mujja mwenyigire mu byobufuzi bino. Weewaawo ku sayidi emu ku bantu abamu bo babivuddemu nga balaba si bya mazima na bwenkanya. Message gye mbawo eri emu bw'oba olaba nga akakiiko k'ebyokulonda bikalangiridde si bya mazima na bwenkanya gy'oli genda mu kooti otwaleyo okuwaabako kyemanyi kooti ejja kuwuliriza. Nyongera okwebaza ekitubiri neebaza ebitongole bikuuma ddembe Mukono neebaza mukyala DC Fatuma Ndisaba bebale kukuuma ddembe Mukono okusinziira ku disitulikiti endala akalulu bwe kabadde violence abadde mungi obumenyi bw'amateeka bubadde nga bungi mwalaba ekyali e Butambala nga basirikale balumba ne bataaba ne bakuba abantu amasasi ne babatta naye wano e Mukono tebirabikiddeewo nnyo. Tulabye nga abantu balonda abantu baba bazze kakiiko k'ebyokulonda bakuumiddwa bulungi security ebaddewo abantu ababadde beekalakaasa abantu abagezaako okwagala oleeta obumenyi bw'amateeka wabwe mu kaseera k'okulangirira ababaka ne president embeera yatabuka naye olaba nga embeera yakkakkanyizibwa wadde waliwo abamu abaalumwa ng'omukyala gwe baakubira omwana w'amasasi n'afa naye ate tulabye nga embeera tebadde waggulu nnyo okusinziira ku disitulikiti endala. Neebaza ebitongole ebikuuma ddembe mwebale nnyo omulimu gwe mukoze naddala mu bantu baffe eyo wansi kuba tulaba abavubuka bangi abasosonkola biki naye ne mugezaako kyemusobodde okukuuma emirembe naye ate era nakuwala kwabo abatakoze bulungi tibannange mutereeze eno ensi yaffe
buli omu abeerewo ng'ayagala ensi yaffe. Bw'oba toyagala mirembe wano ogenda kugijjawa. So abakuumaddembe tuyongera okubasaba mwongere okukuuma. Nebaza akakiiko k'ebyokulonda omulimu gwe kakoze omulimu gw'amaanyi okusinziira okuva ebyokulonda we byatandikira paka gye bikomekkereza nti abantu bano badde bakola kiro na misana yadde nga Vulugu alabikiddewo atya twalabako wano balangirira basentebe babiri ku district kati oli n'abeera obuwanguzi bwani era n'olaba nga waliwo okusika omugwa mu bantu baabwe bano abaalonda nga nabo tebabitegeera ekyo kyaswaza nnyo akakiiko k'ebyokulonda emukono ensi netandika otunuulira akakiiko k'ebyokulonda k'emukono nga mukono eriyo katemba tulabye Vulugu omulala eno mu local government si wansi nga kansala afuna obululu 10 oli n'afuna obululu 2 bigenda okugira we bati bamalize nga naawe obwedde owulira basoma n'amatuugo ng'owulira oli afunye obululu 2 ono afunye obululu 15 oli afunye obululu 3 ono afunye obululu 8 naye ng'ogenda okumaliriza batuuka okulangirira nga balangiridde obululu 3 ng'omulonzi ekyo nno kireese okwekyawa mu bantu baffe abakulembeze ababa badde baagala okukola ki okuvuganya nti oli omwana waanaalaba ekintu ekyo eyandibadde ayagala enkya ajja avuganye agamba olaba n'oli baamubba eyo sijja genda wabaddewo n'eŋŋambo eziyitingana nti abamu balangiriddwa kasente ng'oli awaddeyo akasente basobole omulangirira oli agamba nze bwe mba siyina sente abo sijja genda okitegeera ekintu ekyo kati ekintu ekyo n'olaba ng'ensi yaffe kigireka wabi so twongera okusaba ensobi ezikoleddwa mu kakiiko k'ebyokulonda bannaye mu kulonda okuddako zireme kulabika tukole ebintu eby'obwenkanya oli bw'aba yawangudde bamuwe obuwanguzi bwe naawe abatawangudde linda odde ekisanja ekirala naye ngo nyongera okwebaza abo bonna abeetabye mu kalulu naye nenkugamba bw'obanga tofunye mazima na bwenkanya mu kalulu kano tokuuma muliro mu bantu abantu baffe temubakubamu muliro kuba poliisi weenejja okkuba tiyagaasi ng'oba egumbulula okwegugunga okwo ogenda okwesanga nga gwe yaleese omuliro ogwo tolinawo oddusa ogenze abantu baffe bano abawansi be bakuba abavubuka abo ab'okukyalo be bayola ne basiba ate tojja linnyayo so bw'oba tofunye mazima na bwenkanya tokuma abantu mu muliro genda mu mateeka gy'olina okulaga weekubira omulanga mu kkooti era batunule mu nsonga zo byebyo ebimu kubibadde mu kalulu ak'emukono ebimu kubirabikidde mu kalulu emukono twongera obeebaza okulaga Sugar TV kubanga etusizaako amawulire mu kalulu kano entakeera ebadde tekoowa ng'etuteerayo manager CEO webali okuleeta ekirowoozo ky'okutandikawo omukutu guno nti n'omuntu atali ku isi babadde nga bafolowinga ng'oli amanyayo kino kitandise bwe kiti kino kitambudde bwe kiti ono gundi bamulangiridde wanene embeera eri bweti abantu ne babeerawo nga bali mu kumanya tukwebaza manager Sugar TV nyongera okusaba abantu abali wansi eyo mulaikinge mufolowinge ate musharinge ntwala omukisa guno okwebaza abalungi abalaba omukutu guno ogwa Sugar TV erinnya n'eddoboozi Alex Musairi munnamawulire wa Kingdom TV wane emukono era CEO ow'omukutu guno ogwa Sugar TV sooka okwebaza mwena betutambudde nabo okuva gye twatandikira okutuusa kati ku nsonga y'akalulu emukono twebaza akakiiko k'ebyokulonda okuviirira ddala waggulu okutuuka wansi era twebaza ne omukulembeze w'eggwanga okutegeka akalulu kano saako na abapposition okwetaba mu kalulu kano kwegamba parties zonna independent abazze nga bali nga tebalina kibiina bonabona okuba nga bakikola ki nga beetabye mu kulonda kuno kitegeeza ki oba mu kalulu kano kitegeeza ki ti ensi yaffe eyimiridde ku democracy so tubeebaza yes waliyo ebiganye kubanga era ekintu tekibeera perfect 100% naye tubeebaza mwena akakiiko k'ebyokulonda emukono tubeebaza nti akalulu wadde nga mubaddemuko ebirumira naye nga akalulu katambudde bulungi akalulu kawedde kati kino kyekiseera abayitiddewo ku bibiina mubiize ku mabbali abayitiddewo abayise independent namwe kati kaseera kakukolera abantu mbasaba era nga mbakubiriza mudde wamu mukolere wamu abantu basobole okukola ki okufunamu kubanga abantu babalinze kubawa services okitegeera so mbasaba mwena abayiseemu abatayiseemu
this is not the last time guno si gwe mulundi okusembyeyo okitegeera so mbasaba busabi gumiikiriza emyaka gino 5 osobola okukomawo naye abatafunye justice bulungi mbasaba mugende mu kooti temukola violence naye bakansala aba wansi wano ku magombolola mbakubiriza nze nga view yange temwandibadde nga mukola ki kubanga oyinza oteekamu ekinene n'okomyenkereza ng'ofunye ki kitono tumanyi ba MPs akalulu kano kabadde ka ssente kuteekamu ssente atalina ssente asobodde kukola ki tumanyi mwena mulina ebiwundu ba MPs abatayiseemu ba ssente babatayiseemu mutaddemu ssente nyingi naye tubasaba busabi awali Katonda yamanyi kyonna kubanga obukulembeze buva eri Katonda oba toyiseemu ku luno tukusabira busabizi ti next time better n'ekirala ab'ebyokwerinda tubeebaza nti emukono tetufunyeeyo nnyo violence y'amaanyi nnyo wadde nga bibaddemu naye tubeebaza nti mwebala omulimu gwe mukoze okukuuma akalulu kano okubanga kabaliddwa bakansala bonna nga ne pate zonna muziwadde opportunity NUP NRM abawangudde nga mukoze ki mubalangiridde naye n'abo abatafunye bwenkanya nga tebabalangiridde tubasaba mugende mu kooti mufune fair justice oba musobola okutuula ku round table kubanga teri kikola ki teri kitaggwa so abalonzi mutunulira abantu be mwalonda kiki kye badeliverance okitegeera so twebaza RDC omulimu gwokoze mulimu mulungi nnyo bannabyabufuzi ab'enjawulo mwena ne ba religious leaders tesobola kubeerabira ba religious leaders mukoze omulimu gw'amaanyi okumakinga sure nti akalulu kano katambula bulungi nga tewaliwo violence namwe tubeebaliza ddala so mu kaseera kano muzikirize nebaza abalabi ba Sugar TV nti omulimu gwe mukoze mulungi nnyo era temujjanga okwo era mbasaba abalabi nti musubscribing muliking mufollowing kubanga tukyafumba ebintu bingi sigadde nze Alex Misaili munamawulire emukono ng'akola n'ekitongole ekya Kingdom TV saako CEO Sugar TV mukama